Anti nze nkubuulidde eri emmotoka ogiraba gye njagala okuvuga gyabadde era siddamu okumulaba ng'agivuga. Kiki ekyo ky'otayogera kiki oba bakweggadde mbuulira naawe nze mmanye tukiteebu. ALMAGIC production. Baba tebamanyi kyakukola okitegedde ate muntu bw'otamulaga n'omulaga kuba otuufu lyalina kwata tamanya kakati oyo nze nina omutereeza. Oza konkubuulire kankubulire afuuse kankubulire ate toyogera oza nkubulire kati nakubuulira ntanga weeyogerera waggulu gwo. Anti buli kimu kankubulire oli awo kankubulire ate toyogera mwana nze ngenda kukuleka wano ngenda nzoza ngenda baya mwezo munabeera wano olunaku lulamba oza nkubulire so ojjako sitole zo naawe nze tojja kundetako ezo sitole zo yogera oza nkubulire toyogera ndabeera wano olunaku lulamba nga mbeera kwebu kankubulire nabeera mu kankubulire okubyemu kayimba kankubulire bikizira mu sitole obaddewa zozemu ebintu byo birine wuuma lwera bye mwali mulimu awo nga wekyanga ebyo naawe hani sokompulirize kakanya kuusi mwana sitole eki naawe tonkwata nakonze mwana nsandisa n'okwekengera gwe mwana sekise gwe sikutegeera oyogamba kankubulire toyogera sitole eki kiki ekyo ky'otayogera kiki oba bakweggadde mbuulira naawe nze mmanye tukiteebu mwana nze nakooba kyobula mwana ebintu byalaavu nze nali mbiridde akawaani mwana gwe nonziza mu byalaavu byo ggwe nali mbyesonyiye nze mwana ebyalaavu tonkwata nako mwana nze kati sikyakutegeera bulungi kati awo otuse kati kankubuulire ekikimbuulire ye kyekyo ekikuzitowerera okwogerera kiki kati genda mukwasaganya gwe sagala sofa ebyeko kye weraliikirira ate nkwebaza ensonga zino ozikutte kintu kikulu abaana akasolosozi kagala kunnumira banaye ne kakuluma noonya bajjajja baako bazadde baako bonna ekika kyonna n'enkyokya ne kaga gwe tokwata ku sofi katonda yampa gwe yamala ensonga ey'engeri gy'ogikuttemu weebale sofi abalala ogenda okuwulira yayiridde omukozi olw'egye yamusaze akambe nti ate mukyala wa Lwasa naye omukyala owange katonda gwe yampa wanjawulo omutima oguli munda wano gwatandaga katonda yakunsinza sitole ki nebwana toyagala kwogera mpuliriza gwotiyita kyangu kiki oba bakweggadde gwe mwana nno gwe sekise naawe si byebyo kati ndiira mu sitole kati nali ndi awo byogere nno ng'obyanguya nze sirina budde bwakubeera ku ekyo kakati nali nina wendi bwe wabeerawo ne wakola wati siba lunaku lulamba lwonna tuli kweyo mbate nkubuulire afuuse kankubulire toyogera nnyo mu batule enkadde gweremayina batule ene motoka enkadde terina batule enkadde kale mwana nolaba ofala mwana kale mwana tuli mu nsonga ndala nnyo ate oleta lisitole lya batule bwene mutoka betunda batule omukazi omulungi n'abayayi weeza beeramu mwana topita muyaye ate buli wefala mbu ndi muyaye babi nawe olaba ndi muyaye ogwe mukyayire ddala mukyawe weeza batule twala eri batule ebyo naawe mwana katatula bona wabatwe naye amambo kintu kikulu era wetaaga okusiimibwa olwekyo ono yaliwa kangende mulabe omanyawo bwotoyogera nabo tebategeera nenga sofi weebale okuba n'omutima omulungi neyanziza nsima bwongerwa sofi ina engeri gyotunulire nga laba sofi wange kale sofi kangeono mayi saagala muzanyi wange saagala omuzanyi kyagala kundeetera bizibu bannange ate naye olumu nange lwasamba pamu andibadde simuleeta wano naye ate mpulira akyagala bannange naye kati kyalina obusungu bw'okubbiiti kati kino obusungu bw'okubbiiti bwonna kigamba Lwasa kiki nebana oba kikyatukawo ku bbiiti
Nenze Lwasa boda ku boda. Buli ekituukawo mba nakiteekako engabo zange nekitegeka. Kino kibala kibogera. Ekizibu nakyo kisaba ebintu bingi zikagati nonya wenva ne wenda gatsirako. Naye bannaye Sophie bwampulira kanolo obuza wano. Kuba yoyo Sophie wano yasooka ate yasemba. Kamalo kiraba. Jogera nno mwana njagala oyite mu bwangu kuba singa bupe. Nina we nalindi. Ng'okola ki? Tojja bitegeera biwanvu. Nalindi awo mayinja najja. Najja n'akola ki? Yajja ne mukwano gwe. Ye Lwasa. Ye Lwasa ne bakola batya? Nawulira asimaye Lwasa boda ku boda. Lwasa ono yennyini loodi ono. Ye Lwasa. Tobala tobanga ate weeba Senegayo oyo mwana. Asisobola naawe hani okimanyi. Kati ndiiraamu ne bakola ki? Kati awo Lwasa n'atandika okunkwana. Nokkiriza. Sakkiriza. Lwaki wali tokwata ssimu? Mwana tobanga wayagadde oyo gayi. Nedda si kituufu. Sisobola ate naalibadde mbikubuulira. Anti yankwana naye nze saamukkiriza. Ne beeyogeza awo ebintu. Nkulaba. Era nze bina ne mbiraba nga byakiyaayi. Ng'ate wali nabo. Lwaki tewavaawo n'ogenda? Ati bansanga wange. Mwana ebintu byose bitegeera buli byongamba ge mazima bebi mwana oba. Nze nkubuulira mazima naawe wali badde onzikiririzaamu. Ne mwana gwe kikati mbunnombo kimbu mwakomawa ne bagenda bugenzi bwe batyo. Anti bankwana nga womanyiira n'ennamba yange n'enjibamu. Gwe kakasa? Iye. Kakati ate linda kuba Lwasa yennyini ono loodi. Sokulaba nasimba yokulaba ku mazaalibwa ga Nakate. Lwasa. Wante boda ku boda. Wagala nsute Nakate. Wagala. Lwasa. Kungiri ku boda ku boda. Lwasa. Boda ku boda. Bambi bintu by'okusaaga siri mu kusaaga. Nungi siri mu kusaaga omukono gwange. Ojjukira byewankola eri ku beach? Nsonyiwa omutima ogwagala gusa. Omanyi mukazi wo byankoze nga ndi wano? Tusonyiwa. Kati nkubuulira. Njagala ekinzikakkanya obusungu essaawa eno. Njakikola. Njagala mmotoka eri mukyalawo gy'abadde atambuliramu. Gye njagala okuba nga nvuga. Oba ssekyo yonna ngenda kubyonoona. Ngenda kumugamba. Ngenda kumutegeeza ki kyendi mu maka muno. Osaaga. Lwasa ndi serious. Ngenda kumugamba. Kubanga nkoyo okumanyirwa, nkoyo okujogebwa, nkoyo okumpisa ng'omusirusiru mu maka muno. Ng'ate kennyini gw'okimanyi nti nze nannyini maka. Mpola naawe Rachel. Anti nze nkubuulidde eri emmotoka ogiraba gye njagala okuvuga. Gy'abadde era siddamu okumulaba ng'agivuga. Mpola. Ebintu byagala ogenda bifuna tu papa. Olwanira ekiwagu ng'enkota yiyo. Anti nkugambye otamba mmotoka leero kugivuga kuba nakati. Era ndowooza ebisumuluzo bindeke. Ngenda kuvuga emmotoka eyo leero saga kuddamu kulaba mukazi oyo ng'agituddemu. Ky'oŋŋamba kiri kimu kyokka kumpa ebisumuluzo bya mmotoka nze kutandika kugivuga. Nagambye lutwali wali nti ngenda kutumya emmotoka. In fact nadde ngitumizanga ejja yiyo. Lwasa giwooli. Sigenda kugumira bintu bibiri mulundi gumu. Sigenda kugumira ku ncunga, ngumire n'okubeera nga sikyaweebwa kitiibwa mu makamu. Ani atakuwa kitiibwa? Wandeeta wano nga mukazi wo era nina kuba mpola mama. Nze Lwasa wo boda ku boda tonka. Anti Lwasa omuntu wakugamba ebintu by'emirembe omulaba nga omusirusiru. Lwasa tolina ebyomukwano. Ate Lwasa ebintu bino bitereezi. Njagala mmotoka kati. Kakati nzakugamba nze nina okuwa emmotoka gy'oyagala. Eri gye njagala. Maybe waliwo business oyo gayi alina ne ssente zange gwe kyolina okumanya. Ogwo mulimu gwe beeramu gwe nno. Va mu kuseka gwe eyo business waba Lwasa yennyini ono loodi kubaka amajja kati gogenda kwefuula easy okitegedde nze ngenda bankubuulira ki ekyokukola tumuzannye naffe tukufune amajja gwe bebi nawe ate natugenda za buloodi netulire saffe obimanyi nze ngenda bankusomeramu anti ngenda kutubaliramu omuzannyo gwonna bwe tulina omumukola gogenda beenanga wesekise mwana kati gwe kyolina okumanya waliwo business gulaba nze mwana noonya amajja oyo alina ssente zange noonya amajja ge galabika sente zaffe we bazina bazirina mu bisenge
baziterese tulina ozibajjako kati nze ngenda kukubuulira ekyo kukola tugenda kufuna nti amagye kati kubyoleriza byange kyenkugamba kyenjagala okole naye tomuwa tomuwa mwana ayinza okukulobesa n'amagye oyo gaayi gwe kyolina okumanya ate gakuwa matono nnyo tugenda kubeera nga teffe twetoolerako okitegere zigenda kuba nkusomera step ku step olina kuwuliriza byange ate kasitogamba kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.